Kasasiro aviiriddeko endwadde ezibonyaabonya abatuuze b'omu kitundu ky'e Busega mu zooni y'e Kabale Afusse Kyabulabuzi anti ng'oba wakayingira ekitundu kino kw'otuusiza amaaso. Abatuuze bategeezezza nti Kasasiro ono yatandika ng'ekyokusaaga naye nga kati ajjuza poloti nnamba era ng'aggiramu ebicaafu bingi nga kino kiviiriddeko endwadde okugeza kolera wamu n'omusujja gw'ensiri ebifumbikidde ekitundu kino. Naffe yatutamadda kubanga aluddewo awo ebbanga liwanvu atuleetera obucaafu enkuba bw'etonnya akulukuta bamusuulako ebintu ebicaafu ebifudde aleeta endwadde era ng'endwadde Kasasiro zaleeta kubanga kolera wabeera zze tetusobola musukka wano ku Kasasiro abeera akolaki abeera asobola okutuluma abaana baffe bazanyira wano ne bagenda mu Kasasiro ate nga Kasasiro ebirimu bicaafu ate nga kolera atambulira mu bucaafu. Babirye omutuuze w'e Kabale ategeezezza nti poloti eno yakozesebwanga ebintu eby'enjawulo naye nga kati nennyiniyo yagyesonyiwa olwa Kasasiro. Kasasiro ali wano eno fe abaalabako fe abamanyi nti nono Kasasiro teyaliyo nti yali yatandikira wali waggulu nga tuzanyirawo bulungi twanikawo engoye twoza engoye nga bwe twoza wali ku luzzi ne twoza engoye ne twanikawo ne twepenerawo ne twebuukirawo obugwa nga bwe mubimanyi eby'ekito kati nesimanyi tumanyi abantu gye bavudde Kasasiro ne nannyini ttaka lyetumanyi gye yalaga wane watuwe mulaba ssebo wanene waliwo nannyiniwo. Abakulembeze balaajanidde KCCA okubataasa Kasasiro ono okusobola okulwanyisa endwadde wamu n'obucaafu obuviiriddeko bizinensi nnyingi okufa. Obucaafu nga bwe mubulaba wano tusaali mu bantu wakati naye twalisabye KCCA egyetuggyeko Kasasiro eno tufune ekifo kuba tuteera kikimu kidasitibbiini okusobola okuteeka Kasasiro ave mu bantu tujja okusobola okwekuuma nga tuli balamu. Abakyala bali badde basobola okuteekawo bu bizinensi obyokulya naye ebicaafu. Namakula Barbara ku lwa MRU TV.